abantu ab'enjawulo beeyekwekeresya aba Orthodox awabadde emikolo emikulu egy'okujaguza n'okusaba kw'okwebaza Katonda olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ag'emyaka 71. Okusaba kukulembeddwamu Ssaabalabirizi wa Orthodox Metropolitan Joymas Muzeeyi ng'ayambibwako abasumba abalala. Akulembeddemu okubuulira omulabirizi w'ejjinja Sylvester Kisitu yeebazizza Ssaabasajja olw'akaweefube gw'atadde mu kulwanyisa Mukenenya. Era wamu n'omulanga gwa Ssaabasajja ate nga kukwatiraganira ddala ne layini y'Eklisiya, tukubiriza abantu bonna, si bavubuka bokka, n'abantu abakulu n'abaana abato, kubanga ensi ekyuse ne by'otasuubira olwaleero biraba. Ffenna twegendereze, tutambuze obulamu bwaffe nga bwa buvunaanyizibwa, tusobole okwewala akawuka ka Mukenenya. Omulabirizi ono era tabadde musanyufu eri abantu abalaba obuwangwa obumu ne babuyita ebya sitaani n'abasaba bakole okunoonyereza bategeere. Ekyo nkyogera kubanga eriyo bangi abatabitegeera ate ne babitabula. Ate bw'aba akyabinoonyereza n'abibuulira ne mu bantu. Abamu bagaana n'abantu babakugira n'okutuuma amannya gaabwe ag'ekika. Bangi bayitiridde okujooga empisa z'abantu ba Katonda nga bagezaako okuziyita empisa ezitali za bwa Katonda. Ebyo byonna tulina okubyegendereza Oweekitiibwa Katikkiro. Abantu balina okuba n'obuwangwa bwabwe era ne Mukama abuwa ekitiibwa. Ky'Omukama kye yajja okukola kwe kutulaga Katonda ow'amazima, kwe kutulaga omusana ogw'amazima, kwe kutulaga alina okusinzibwa. So si okugamba nti bajjajjaffe byonna bakoze tulina okubijjawo. N'engoye zaffe Maama Nnaabagereka ne Oweekitiibwa Katikkiro, enkoba ze nyambadde olwaleero tetwazikoze mu ngoye zaava Bulaaya, tetwazikoze mu ngoye zaffe ez'ejjinja wali mu Naitiri, twazikoze mu lubugo lwaffe. Si kujja buddi mu Eklisiya nga tumanyi nti obuwangwa bwaffe bwa kitiibwa, naye naffe ng'Eklisiya essaawa tulage nti ebintu byaffe tulina okubiweesa ekitiibwa. Enkoba ezisabisiza olwaleero zikoleddwa mu lubugo lwaffe. Mwenna mukimanye nti embugo zaffe tezirina kukola bukozi bino eby'emikono bye tulaba abava e Bulaaya nga babigula, oba okukola emikolo gyokka egy'Obwakabaka. Tusobola okuzikozesa buli kyonna kye tusobola. Ye Ssaabalabirizi Muzeeyi ayogedde ku butali bwenkanya mu ngabana ya keeki y'eggwanga ng'abantu abamu balekebwa emabega, ky'agamba nti kikotogera enkulaakulana y'eggwanga. Ssaabasajja, ate naffe Orthodox wano mu Uganda tunyigirizibwa olw'obutali bwenkanya mu kugabana mu ngeri y'okuweereza eggwanga lyaffe lino. Kimanyiddwa bulungi nti ssemateeka w'eggwanga ekirambika bulungi nti ffenna tusobola okufuna akafo ne tuweereza Uganda yaffe. Era nyinza okugamba Ssaabasajja nti tulina abakugu abo n'obumanyirivu bungi mu Orthodox, mu kyaki yaffe mu Orthodox bangi, naye ekyennaku tulekeddwa mabega ate tulekeddwa bweru. Muzeeyi aloopedde Ssaabasajja olw'ebikolwa eby'ettima n'ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu ebisusse, n'asaba abavunaanyizibwa okubisalira amagezi ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Ekita abantu mu Buganda ne Uganda yonna kisusse. Bano ndoopa. Wiiki ewedde twafuna ekikangabwa. Omusajja Kalibutemu bwe yatta abaana 4 ab'eggwanga abato mu ngeri etiisa. N'ebikolobero ebirala bingi ebituusiddwa ku bantu bo naddala okuwambwa n'okutulugunywa, okugobaganyizibwa ku mataka, omuliro ogutategeerekeka ogwokya obutale nga mwotadde n'amasomero. Tusaba ab'obuyinza bataase abantu baffe basobole okufuna obwenkanya. Mu kwogera kwe, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayogedde ku miramu amazaalibwa ga Kabaka ag'omulundi guno kwe gatambulidde ng'obumu buli ku mwanjo. Naye ebika tebituleetera njawukana, wabula eddiini, ebyobufuzi n'amawanga
bitera otuleetera enjawukana. Tusaana tubirabe nga bwe tulaba ebika, tuleme kubikkiriza kutwawula. Mulaba abakulembeze b'eddiini ez'enjawulo batudde wali, abasodokisi batudde wano, ffenna tuli mu ddembe. Ekyo Kabaka kyatwagaza. Era bwe tuba obumu tujja kutuuka mangu gye twagala okugenda. Oweekitiibwa Mayiga akubiriza abantu okufaayo ku by'obulamu bwe tubeera baakuzza Buganda ku ntikko. Waliwo endwadde z'omutwe ate oluusi nga zivudde ku kukozesa ebiragalalagala. Awo nno Buganda okudda ku ntikko tusaana okweyamba amazaalibwa ga Bukaajumbe, tusse nnyo omulaka ku bulamu bwaffe, kubanga bw'oba toli mulamu tolina ky'oyinza kutuukako. Ku lwa gavumenti eya wakati, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Dr. John Kirizesto Muyingo akiikiridde Pulezidenti Museveni akulisizza Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 71 era yeebazizza enkolagana wakati wa gavumenti n'Obwakabaka bwa Buganda n'ategeeza nti si yakuddirira. Ensonga ey'okubiri bangambye nti tusiimanga Uganda, gavumenti ya Uganda, emirimu emirungi egy'ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka gy'asobodde okutukolera mu ggwanga lino Uganda. Era tusaba enkolagana ennungi eri wakati wa Ssaabasajja Kabaka ne Pulezidenti waffe, enkolagana eri wakati wa gavumenti y'Emmengo ne gavumenti ya wakati, twongere kinyweza bunyweza, tugende mu maaso nga bwe tweyagalira mu nsi yaffe eya Uganda. Pulezidenti w'eggwanga ye Kabaka w'emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda. Era Uganda yonna erina emirembe, boda ku boda waliyo emirembe. Kyova olaba ebintu nga bino bisobola okutambula. Twagala okwebaza ab'ebyokwerinda, abakolibwa CDF, ab'ebyokwerinda eggwanga lyaffe balikuumye bulungi. Kyova olaba Uganda esobola okujaguza emikolo nga gino egy'amazaalibwa. Ku lw'abakulembeze abalala, omubaka w'Emiyaga mu Paalamenti Theodore Ssekikubo nga naye Musodokisi asabye bannayuganda okuteeka ku nninga ababaka baabwe obutakkiriza kunaanula Kisanja okuva ku myaka 5 okudda ku 7. Okujja mu Paalamenti bubeera buweereza, naye twekanze twatidde. Ababaka tebannaba kulayira ab'e Paalamenti 12, naye ng'olwedde bamaze okukola olukwe nti emyaka 5 abantu gye babawadde tebagyagala, baagala balire emyaka 7 nga tewali abajjeyo mu Paalamenti. Omulugubo ogwo nga gugenze waggulu guba gutukoza bubi ng'eggwanga. Tusaba ababaka abalondeddwa bagende ku ssemateeka bw'agamba. Twogerenga amazima gatufuulenga ab'eddembe. Ekituufu kiri nti eggwanga lye liraga embeera mbi, naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musirise mugamba ate maama bwe naayogera banampa emmotoka. Omukolo gwetabiddwako Maama Nabagereka, abalangira n'abambejja, bannaddiini okuva mu nzikiriza zonna nga bakulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu n'abantu ba Kabaka bangi. Omuterege era yasiimye Maama Nabagereka n'asala keeki ku lulwe. Abantu ba Kabaka okuva mu nsonda ez'enjawulo bakuŋŋaanidde ku Ekeresia ba Orthodox e Namuŋŋoona okwetaba ku mukolo gw'amazaalibwa ge ag'emyaka 71 ng'ayuuguuma. Obubaka obusinze bwetoololedde nnyo kukubiriza abantu okubeera obumu n'okukola ennyo okuzza Buganda ku ntikko. Nze Andrew Sebbira, wano ku lutikko y'aba Orthodox e Namuŋŋoona.